Tibyotya. Je ndio lyotya munange. Bannange. Webale okuyamba Alimpa. Amina. Alimpa twamuyamba. Era olwaliro mbaddeyoko. Nga ali bulungi. Olaba nti kati omukono guno nagwo gwali gwamenyeka. Abantu kye bataalaba. Gwali gwakyuka guti. Naye n'omukono nagwo ne bagusiba kati gutandise okutereera. Deyina okugulu kati atuula. Era yeeyama n'okugula sokusitwa mu bbanga waati. Okay. Kati abasawo bagambye eki mu ddwaliro gy'obadde nti ali mu mbeera ki era kyetaagisa? Tewali kyetaagisa ku Alimpa. Kyekisookera ddala nti Alimpa yafuna obuyambi. Alimpa ne yamumujjanjaba mpaka lwali wona. Buli kimu kyonna kulya, kunywa, buli kimu ekyetaagisa ku Alimpa nkikola. Naye mba sigenze eyo namuteekako omuntu alina omulambula buli lunaku. Omutima ogwo gusalawo nti kanyamba Alimpa ogujjawo. Ki ekyamaanyi nnyo kye yakolera mami? Takirina. Basebe ne bannyabo tulekerenga ogamba nti omuntu okuvaayo okuyamba omuntu aba alina kye yamukolera. Bw'otandika okigeraageranya n'okirowooleza weekanga toyambi. Bantu bangi nnyo balemereddwa okuyamba abantu nti bwe nnaamuyamba alinnyambira wa. Ne weerabira nti naffe emabega tulina abaatuyamba. Okutuuka wano we tuli tulina enkululo z'abantu abaatuyambako okutuuka awo. Buli muntu yenna mu Uganda wano kwobe pulezidenti, kwobaani oba olina olukululo lwonna eriyo omuntu eyakuyamba kubeere gwe omukozi w'amawulire ali ku mawulire akola ku Spark TV. Oyina eyakuyamba okufunira akalimu ako, oyina eyakuyamba okusembeza. So omuntu okumuyamba tekyetaagisa nnyo gamba nti bwe nnaayamba Alimpa oba bwe nnaayamba gundi alinnyambira wa. Ye lwaki nsikiriziddwa omuyamba nno. Ndowooza buli muntu alina obusobozi. Ng'olabye omuntu agudde mu mbeera ng'ate Munnayuganda munno. Bw'obanga olina ku busobozi muyambi nze kye mmanyi. Okay. Mami bibadde bingi okuva lwavaayo n'owaayo ssente mu ddwaliro. Ssente ezo zaali mu kizibu ki? Oba gw'olaba obuzibu bwavaawa? Sirina nnyo naye awabeera ekirungi wabawo ekibi. Alimpa bwe yafuna obuzibu abantu abaamujjulako baali bangi n'abeenoonyeza ebyabwe. Mukadde ako tebaasobola kutunuulira baani abaayamba. Ebiseera ebisinga bw'obanga ogenze mu kkoma n'odda ne batandika okujjaajaba bano abadde bakuliko batandika okupikamu ebigambo. Bw'otabeera wa bwongo butegeevu weekanga ovumya abantu weekanga okyaye olabira omuntu agende mulago n'omujjanjaba n'owunzika nga gwamuliko nanga sijja kuwa busika n'abuwa omulala. Oba okiraba kati eri abantu nga so Alimpa bwe natuuka mu ddwaliro nayamba bannamawulire baaliwo n'empaayo ssente za Alimpa. Ssente zinawe za Alimpa zaali zamukuba bifaananyi nga baali batugambye. Deni nakulyako ku mmere kulabirira ono yali amulabirira okulyako. Deni afuta aveeyo omutwale gye bamuyungira. So tezaalimu kintu kyonna tezaalimu nkayana. Ndugga we yajjira n'agamba nti maama nti nawali abaana bafunye obuzibu. Naye tulina ssente zaaki za ddagala. N'enkwata akakadde n'enkamuwa. N'entambula n'envaawo. Ngenda okuwunzika nti Ndugga atutte ssente. Ndugga sirina era ndowooza lunaku neetondera Ndugga nti Ndugga sonyiwa. Kuba nalaba Ndugga n'omusaayi ogwali mwambadde. Nkakasa senga nalinze sitwaba nti nyambayo senga nalinze nkyakisikane mu bwongo. Ndaba nesisiwala nze n'omukyala gwe nasaa kunoza ninge motoka emukonyi ng'atiiriko omusaayi ne muteeka mu mmotoka. N'emmotoka amala emyezi ng'ebiri nga sigivuga nga yonna ewunya musaayi. So Ndugga kye yakola yandibadde hero, yandibadde yeebazibwa buli muntu yenna naye yawunzika avumiddwa. Naye wakati wa famire ya Alimpa ne bakajjubi gikumemu omuliro bwe bwaleetera Alimpa n'ayogera ebigambo ebitali bituufu. Buli muntu avuddeyo mami ku ssente ezo. Twalaba Abdulmulasi naye ng'avuddeyo ng'agamba Hassan Ndugga aleete embalirira. Twalaba Ragafaya naye avuddeyo agamba ssente tezaamutuukako. Ne muganda wa Ragafaya yennyini ogwali omutu omukulu okuweebwa ssente ezo. Naye sayidi ye eyogera bingi. Bannange ssente njagala bassebo ne bannyabo tubeere ng'abantu abakulu tutegeere. Ssente nazikwasa famire ya Alimpa. Tezaaliko nti zigenda kuyamba Ragafaya. Tezaaliko nti zigenda kuyamba famire y'omugenzi. Tezaaliko kintu kyonna naziwa Alimpa. Maama wa Alimpa omuto gwe naziwa. Kati buli muntu yenna yagenda okubanja ssente teyali mutuufu. Nenkwata akakadde k'abana abantu ba Ndugga nenkabawa. Nembagamba Ndugga zizino ssente. In fact yali agala ndowooza na mitwalo ba 3 ng'ayinawo 10 ne muwa akakadde.
kati olwaleero omuntu wavayo naganjagala Ndugga tuwembalirira Ndugga si yakwata obukadde obubiri family ya Alimpa yakwata obukadde obubiri era ne bazikozesaawo ne ziggwawo nze bagenda okutuuka mu ddwaliro wabali bawo nga tebalina wadde 10 kye balina nti kiki nti ku bukadde omeka era n'Alimpa yakwata ku bukadde bubiri obwo sikakasa nti yabukola ki yabukwatako naye bazikozesaawo dayina okufuna ka ambulance eyamujja emulago okumutwala mu ddwaliro gyali kati ssaawa ze kati simanyi lwaki ssente zibayonga. Mami Ndugga agamba mbu famire ya Alimpa egamba yabba ssente ze Alimpa ze yayina mu kumutaasa eryo kuva mu nnyanja. Nafuna omukisa n'etula n'Alimpa ne mubuza Alimpa we mwali ku bizinga wakoleyo ssente mmeka n'agamba we twali ku bizinga ssente zonna ze twakola ebizinga byatusala tetwafuna ekikumi n'ekyo ne mubuuze no gye mwali mugenda okuyimba baali bakuwadde ssente mmeka tibaali bampadde obukadde obwo naye bansasulako akakadde ako naye nakakozesa kitegeeza era agenda kuyimba mu balance w'akakadde kati Alimpa mu mmotoka banitubeere feya mu mmotoka muyimbi ki abayimbi tebalina ssente agenda okuyimba ku ssonga ssente yazirya dda kuba nze bali mikwano gye mbamanyi agenda okutandika show nga wazimu waddamu gw'okutaano kati maama omugugu gwa ssente ogwalimu mbubukadde busatu nga buvaawa ebyo byonna bya bulimba ye abantu abalina Endugga bonna abalina Alimpa bonna ogenda okulaba nti Grace bali bamufudde akalimu oba kali ka mitwalo 4 oba 5 naye yamanagase nga nzifuna ngenda kusasula omwana wange school fees okitegeera kati mu mmotoka temwalimu ssente era Alimpa agamba mu mmotoka temwalimu ki ssente kati ye famire ebijja wa mami okugamba mbu ssente zonna ku weeks 2 zabadde anoonya zaatwalibwa Ndugga. Omanyi obwongo tebwenkanankana buli muntu yakula alina obwongo bwe kati jjukira nti famire ya Alimpa eyinza okuba yafubutuka mu kyalo eyo ng'omuntu alaba emitwalo 2 nalooza nti olina obukadde 2 jjukira Alimpa ye serebu wa famire Alimpa ye jjajja wa famire Alimpa kyekika kya famire kati ne bw'otunuza maama ye mu kamera maama we kyayogera aba awaana mutabanyi we ne bw'otunuza muganda ye talina omuwala wamulaba kati obasuubidde kukola ki ng'omuwala we bwamulaba kuba nze namulanga mwana muto ne ngamba kati omuwala ng'ono mukazi watwe eby'essente oluusi baalaba obukadde bwini balabanga biliyoni kati kyeva olaba nti bawooza nti Alimpa ali ava kuyimba kuba bw'obeera omugagga mu famire mwabalina kufuza famire engagga obeera omugagga bakulabanga abyola nti wootudde mu mmotoka tosobola kubulwamu kakadde nange eryanda balaga mu mmotoka mwetudde Maama Fina akabenje mu mmotoka mwatudde mubaddemu obukadde 2 ng'oluusi sibadde wadde n'ekikumi okiraba naye mu byonna kyeki njagala nnyo abantu tubeere benkanya ensi eno tetulina nnyo kitugenda gikungulako ensi eno tugirekawo okiraba omuntu waaba alina waakujje awabi ng'alina ettafaayi lyakutadde kutomwerabira kuba buli lw'omwerabira ekyo kibeera kikolimu ebiseera bingi nnyo nti abantu basenza abantu babaleeta ku mirimu babaleeta buli wamu babayamba basanga ku kkubo ne babayamba naye ne bawunzika ng'abantu be bayambye babafuukidde ekizibu oba okiraba ndowooza so Ndugga nkwetondera mwana wange sonyiwa Alimpa ate era njagala Alimpa wanaaba ateredde mbatuuze buli omu abe ng'asobola kubadda Alimpa neetaaga afukamire ng'ensi emulaba yeetondera Endugga oyo kubanga ye yali Katonda waasembayo talina bwe yandiyambiddwa okiraba senga teyali Ndugga bala bonna baamuyitangako naye Ndugga yafaayo n'akola ki n'amuyamba mami Hassan Ndugga tuse n'okuyimba akayimba era n'akuteekamu n'agamba abantu tebayambika mubuze Maama Fina avaayo n'ayamba abantu mu kamera ne boogera bye boogera ekintu ekyo kitubuulireko ebiseera ebisinga nze ntunula ebintu nenseka nze okuyamba kwange Maama Fina nayamba kiri mu system tekigenda kuvaawo mpaka obulamu bwange bwonna bwendifa bwemba njagadde okuyamba nkola ki oyamba ekibi nti benyamba ate babeera mu kamera okusaba obuyambi simanyi lwaki omuntu ajja ku Spark TV n'asaba obuyambi ndi Maama Fina mu nnyambi simanyi gye naamujja kutambula genda nakaseke gye yasabidde obuyambi era ninakuyita ku Spark TV nsabe nti bannange yasabye obuyambi ajje era mbumuwe naye mu byonna oba oyambidde mu kamera oba oyambidde mu nzikiza oba oyambiddewa naye oyambye abantu baagala okubayamba abantu bali bubi kati n'olwekyo gwagala Maama Fina ajja mu kamera n'ayamba naawe jangu mu kamera okole ki
oyambe kera ko kusipakwa otekeka akantu katono nnyo nti bannanga abaagala obbayamba mu jjolabe ebbiliyoni y'abantu ng'eyise mu maaso go so Ndugga okuyimba oluyimba olwo nti Maama Fina bamwogerera nze ensi eyogedde bye baagala byonna naye nze Ndugga njagala okuga nze ndi mulwanyi wa ntalo nze ndi mukyala mulwanyi wa ntalo ndi mukyala agumira ebizibu nina abantu bennyambe n'osanga omuntu ng'amuyamba oba n'obaako ky'omukolera eky'amaanyi naye ng'akwogerera naye nesigala nga ngenda mu maaso bw'ogezaako ennyo okutunuulira abantu bye bakwogerera olw'okubanga oyamba oba olw'okubanga otaasa ensi eno noga nti banne empiira mpeddemu amanyi oba ogenze omukono gwa Katonda tegubeera kuggwadde nga ndi musamize ni mukugu nze njagala nnyo omukono gwa Katonda ne bajjajja nga bonna bandiranye kuba Katonda agamba yamba ndowooza Bayibuli ekikkiriza eky'okuyamba so tuyambe naye Ndugga naye simanyi alina omutima omulungi bwe gutyo alina omutima omulungi mami Ndugga ne Abdulmulasi bantu bakulu Abdulmulasi atuuse okugamba oli amugendeko mpola amubuuzeeko abamuwalampa naye Ndugga n'agamba agenda kakuba kagwa ababiri abo bagamba ki sirina kyensobola kubagamba bagende mu maaso nga beekuba Abdulmulasi ne Ndugga beekuba bayomba ekikulu bonna bakadongokamu ate bonna basita ate bonna bayina endongo oli agamba munne nti waggwako n'agamba gwe kati bakuba obuyimba ffe abalabe tunyumirwe Ndugga akube ng'amulaga nti nze ndi wa kitalo n'Abdulmulasi sindika endongo gambe nti nze tugambe Uganda enyumirwe byemukola nze kyenjagala kyokka kuba sijja batuuza nti batuuze Abdulmulasi mwana wange Ndugga mwana wange Alimpa mwana wange abayimbi bonna baana bange kati mukube endongo mwevume bakulu mukube endongo ensi bakakasa mami ekisemba oli musawo oli mukulembeza w'abasawo akakima kana akoogerwako mbu kalabika ke kavaako emberebezi mu buwangu eyo gyebiri oba ali obiwuliddeko boosobola obyogerako abantu balina amaanyi gaabwe ge bakozesa tekigaana omuntu newabeera nga waddiini omuntu alina amaanyi ge gaakozesa eri abeera n'empeta eri abayimba babeera n'empeta nga mwe muli amaanyi g'okuyimba eri agamba nti kansibeyirizi mu kiwato nga mwe muli amaanyi g'okuyimba eri agamba nti bamuwangidde akakima nti bw'anaagenda n'agira akakima ne kayimirawo ng'abantu bayiika bakola ki kati Alimpa engeri gye yajja n'amaanyi ge yajjanga mmirako ku luyimba lwe Lusuku Lwa Seminti kati bonna ndowooza baasoberwa ne bagamba Alimpa yandibaako emabega ekimuli emabega kavibwako obuzibu bw'abanga akakima akakozesa mu maanyi ge kamukolera anti mukekaleeta emberebezi ku kizinga gye katwalibwa eti abo n'agenda ku nnyanja ngaawo ekizinga tekikkiriziddwa okwata akakimako ng'oyimirira ku mazzi g'abajjajja mbadde nsaba ndeete muzzukulu wammwe nammwe abalambuleko tuyimbe ng'ogenda n'akakimako ng'odda nako abantu nkyenjagala mbabwire abasipaka TV abantu balekeranga awo kwogera ku bantu tigundi mulogo nti gundi alina amaanyi gakozesa buli muntu alina sisimu ye gy'akozesa ekyenjagala mbagambe enju zino mulaba busolya naye abantu balina amaanyi ge bakozesa okubeera obulungi n'okubeera n'amaanyi naddala abayimba n'okututumuka osanga omwana nga talina byayimba ng'ayimba lagalagalaga n'atunda ayina eddogoli kati n'eddogo nalyo muliyingiddemu n'abye kasuku nga yaga ati akakima buli omu waliwo n'abantu abagamba mbu akakima tekalina twalibwa ku kizinga ya bulimba teri kizinga kyotakolerako mikolo ng'ogenze n'eddogo ekizinga kyonna osaba emisambwa ng'ogenda ku lyato n'osaba nti bajjajja nzijja munnamule muzzukulu wammwe wuuno nzize naye kuba akakima kaba kalimu amaanyi kalimu amagini kalimu emisambwa what about ate nga neri gyalaga eriyo emisambwa kitegeeza emisambwa gigenze kumanyigana bayogera Alimpa naye bambi nako kwe kuvayo ndoza ne kayomba kwate kanatuuka mu ddogo ly'amaanyi nnyo ly'abano bayimbi okay mami baako kyomulekera Alimpa nga tumaliriza ekisemba Alimpa musabira atereere ekirungi yanzizaamu amaanyi naye Alimpa kyenjagala okugamba mwana wange ebigambo bibeere bitono speed ebeere ntono abantu b'osanze mu sisitimu eno obeetaaga ate bo tebakwetaaga nnyo naye gwe abeetaaga weetaaga abayimbi nga Bandugga okutunda weetaaga abantu nga Bakasuku ababadde ku midiya okumala ebbanga okutunda kati midiya bwetandika okukubamu ebituli nti ogivuma naddala bannamawulire baba bajja kusuula bannamawulire basobola okutunda mu ddakiika 10 ddakiika 2 eziddako n'ogwa so mbadde nsaba ebigambo era namugambe nti interview abantu ze bakusaba zikendeeze nsaba owone odde ku stage abantu bakwagala bafaani bo gye bali abakunyumirwa ndowooza abantu tebayambika
omanyi nze nina ekintu kimu bwe nkukolera n'otasiima ate nogezaako kulwanagana nange esirunda mbizzi nunda bigambo nga nkukuba ennyimba ng'otegeera kati kyanyambyeko okuba nti neyabadde tamanyi Alimpa yongedde okutunda Alimpa mu ggwanga ye ate tamanyi TV talina tamuulyanko kati oluyimba lugera mutunda. Kyogamba Alimpa gwe wabadde ogamba atayambika yekka? Tayambika kubanga bw'aba yasobodde okubeera ku kitanda ate naddira nze yamugya mu mazzi ne mutaasa omusaayi obutamuggwamu n'adda mu TV n'ajerega n'avuma n'atuuka okugamba mbu omanyi abanaku beekiina mu nze kasiba nte nga talina namuguwa kali yatuuse okugamba ajja kwata miliyoni 2 azimpe kale bw'oba olina 2 ku akawunti osobola okulinda ate okwegayira abannayuganda okuyamba. Oyo Alimpa yakoze ekinyi kyakyusa okuyimbisa oluyimba ddala n'okuteekanamu? Saayimba ennyo kuba abayimbi bazze babakola ebintu bingi. Nze mugoberere nze nnyimba nsonga siyimba byakubuuka munoonya kusitula bantu mugoberera Kabuto Nvumiza lwali yali message yiga wumula mirembe kati nali ng'anyo biyimbako nga siraba lwaki mbiyimbako gundi afudda ne bwe yayogedde ebyekisiru ne famire nadde nnyina obbasomesa bulaba mu luyimba mulimu nti gamba ne famire yeekendeeza omululu singa wali ofudde mabugo tebandiyetema embali baba bayombedde za Maama Fina nga nabagamba bugambi nti muyambe ku bannammwe so temumpa ne batuuka okunvuma kitegeeza ate singa yali afudde Alimpa singa famire yaggwayo erwanira bintu bye yaleka byatalina. Ekiteebezo oluyimba lulime nti wa Alimpa nabadde ndusindika wa Alimpa na famire ye naye olw'okuba nti siyimbira Alimpa nga muntu ndusindika eri Uganda yonna kuba nze nina bennyambye abatasiimye goyina bookwatira amawulire abatakusiima Donizera alina be yayamba abatasiima Maama Fina bayamba bagenda bamwogerako mbwagabira mu kamera aswaza kati byebyo. Alimpa amaanyi nnyo okutuuka omukubamu oluyimba? Si wamaanyi era entegeera ye bwena amulimba nti wamanyi omanyi abayimbi bw'ojja ku kisaawe bwe bakutimba ennakivubo obe wankulukuku n'ojjanga ku kipande kuliko abayimbi 3 bw'osanga kijjudde olowooza gwe obaleese olw'okuba olina oluyimbi olupya naye kati bwe bakutimba wekka ku kipande n'osangamu 2 awo otegerera levo yo kyova olaba alina ne show z'abadde agenda ng'asangamu abantu 2-3 n'agamba sijja ziyimba sibayimbira abo kuba abadde alowooza w'amaanyi naye nga tannatuuka mwawule ttutumu n'erinnya kati ayinza okuba abadde amanyi ayina erinnya so nga ate ayina ttutumu nze sikyanoonya ttutumu nina erinnya. Alimpa alina kikogonna? Ekitegedde ogambye Alimpa alina kikogonna? Ayina ttutumu abadde yatutumuse ensi etandise omutegeera kati awaali bw'atanywezaawo kuba na mpisa kuyogera bulungi eri bantu kutegeera by'alina kuyimba abajja kugwa. Kyova olaba bangi abalina amatutumu wano nga g'amaanyi. Waliwo omusajja wano yantabadde agenda agamba simanya Ndugga leeta embalirira naye nga mu Uganda teri muyimbi yali amusinze ettutumu yabanga n'ebivvulu nga bw'atimba e Masaka okuva e Busega mpaka Masaka tewaba kivvulu mpaka Lyantonde naye kati onoonya n'abamuwaabiri ne gabula kitegeeza teyanoonya linnya yanoonya ettutumu kati ate ettutumu n'akozesa bubi kyansi ye. Sijja mwogera linnya naye namuwooninze tantiisatiisa yagambye mbu ye abamumanyiira abamutabwatambaala tebagenda mu maaso ne mubuuza naye okugwa ttiimu ye bamala gitambaala. Segawa yali munafu nekyasaba yali takimanyi leero wa Allah luli wa Nabbi Muhammad luli wa Yesu nze ndi musamize sinza Katonda nga mpita mu nnono yaye jangu ntabaale nkulageko. Yali yawalampye omwera mannyo ate nze alina okuba nkuba nze ndi mulalu kuba tiyabiraba agenda anoonye vidiyo ziragwe eddala ndi mulalu bwana ntambala obubi. Omanyi waliwo kye bayita okugunjula nze sikuba kubulumya nkuba kugunjula bw'oba tolina amagezi gategeera kati ddala mu bintu bye nakolera Alimpa ng'oyo Lagafaya yali manager we bakoze bonna nze okulaba abo tunamulabira ku Lagafaya nali simanyi ekitegedde yali badde avayo n'agamba Ndugga weebale kye wakoze wadde abaana tebasiimye nze nagende wa Budumulasi mu Omiz okusaba omulimu nga ndi mwana muto Lyantonde nga nkyali muvubuka nnoonya kuyingira bidongo
nengenda okusaba omulimu nga Mamuli Katumba ye manager. Mumpulira Mamuli Katumba omwana bwe yantwala mu loogi Mamuli gye yali n'amugamba ono omwana ayagala kuyingira kibiina jangu omuyambe. Mamuli yagamba muve wano si buli mbwe najja nti anaaba muyimbi. Ompulira wuliriza kyenjogera kituufu nali nakisirikira kubanga omuntu akukola ekintu n'atamanya nti wakitereka. Lwaki nkyogedde soogedde kutabaala Mamuli basimuwalana era nekyeyakola kyekyandeetera okukola ennyo okufuuka sita nga nkikolerera. Yagamba si buli mbwe najja nti anaaba muyimbi. Yakyogerera lyantonde nga nina emitwalo 7 njala giba wanyingire ekibiina. Kitegeeza bwe mba nayagala kuyingira kibiina ekyo nentuuka okukola erinnya nga kyaggwawo nga nenanyini kyo takyawulikika. Yandibadde tayogera bya kisiru, yandibadde akolaki amanya mulimu gwe nakoze n'asiima. Abdulasi yagambye talina leekaana naawe ligize bwe bakamiliyoni anti kati tasobola leekaana nange. Lwaki? Ku mulembe gwange nze jeno, ku mulembe gwanze jeno kati bajeno banne bali balitayadi abazi kuba emmundu kati banne bakuba bulungi ne bazimba mayumba ne bakula ebintu ne bakola amafaamu ne bakuuma amannya na kati balegenti naye tukyabatya. Kati ye bw'aba tannatiibwa nga ate atabaala nze nze nandibadde mwebuuzako nti waye mwakikuba mutya naye bw'aba nga nze kabaka kati nze gwatabaala kitegeeza yagwa nnyo. Lwaki Alimpa siga okuba kuba ogambye okuba Abdul Abudu alina ekintu kyeyakoze ekibi. Bw'oba okoze ensobi n'otabaala omuntu nga nze ate nenkugamba kale nodda mu kuntiisatiisa mu nze tebantiisa oyinza okukoma ku eri ogenda kunzita gwe Katonda. Senga gwe wali ofuga eggwanga nga gwe Museveni bwe boogerako lunaku senga tetwaggwawo. Nze sigulira Namago etyubu nsiri kwako kajanja kamuleeta ku bayimbi mwana nze temumanyiira. Ogamba n'Abudu Mulasi nze ngamba Bannayuganda bonna abamanyiira nga n'Abudu mwali kuba yammanyidde. Tosobola kunsaba mbalirira ku kakadde nga gw'obubumbi bwakulema okubalirira. Yawadde emitwalo 5 n'asuubiza ne nawaye. Ayongere aweeyo tujja musiima nange kye nakola kye baasiima. Tiimu ye yaziwaddeyo nze nakolanga nze saakolanga tiimu. Naye akolenga ye. Usitegedde? Omanyi kati bwenjogera abamu bagenda gamba yawalampye no mubeere bantu bakulu Bannayuganda. Mutunuulire omuntu omukulu ku myaka egyo asobola okusanga Ndugga gye abaana mu muki ng'essaati yange yabuna obukisaayi ne mumuluka bukyawunyamu gwe n'otatwala magezi kulowooza ku kye nakola n'otunuulira kimu abalirira akakadde kwaliko ezizo. Maama Fina yali atuwadde ekibiina kyasimanya bino bye muyita emyogambo mwali mujja gabana. Hassan kiki oyinza ogamba famire ya Alimpa? Famire ya Alimpa mbasaba okutandikira ku mukazi we. Obasaba otidde nnyo? Sitidde mbasaba. Omanyi waliwo kye bayita okwetonda. Omuntu bw'akugamba nti kale nsonyiwa oyo aba teyeetonze naye omuntu yeetonze agamba nsaba kunsonyiwa. Kati nze ngambye mbasaba bwe baba bagezi bategere kyenjogera mbasaba mubeere n'amagezi mutegeere nti omuntu akuwa 10 nga si mwana wa nnyoko omusiima nga aba yalujja wala. Kitegedde mubeere n'amagezi musiimengako. Mumpulira? Bw'oba oli mwavu leka kulowooza ku kakadde ke baleetedde bbawo. Baali balowooza ze zigenda omujjanjaba zimuwonye zona ezo miliyoni 2 Maama Fina ze yaleeta. Kitegeeza abantu bakyamuyamba bakyasonda. Kati n'abantu mwabamazemu amaanyi agayamba kuba mwogera bubi mwagala kulwana temuyina mpisa muli ku TV muli ku internet mugenda mwogera ebyekisiru. Osegedde oli ku musajja yakubye oluyimba lw'enseeru manye Kasuku okukwogerako aba akuyambye. Kasuku okukwogerako no ndowooza z'abanaku kwekinamu nze Kasibante yatulina mugwa waka. Kati Alimpa ayinza okwegeza Kasuku. Nze Ndugga nina erinnya nange tasobola kunneegezaako kuba mwana kunze. Ontegeera mupya yandibadde yeebuuza kuffe timukikuumye mutya okuba oluyimba n'oluzzaako tonnazza na ku luyimba lusoose ng'omanyira ba leediyo ne TV ng'omanyira bakuyambye ate n'oluyimba muterwali. Kitegedde kati kankubuulire oluyimba oba terwali lwenze siyingiriza awoomerwa enkoko talingiza byerya wabula oluyimba lwemmanyi luno lw'amazzi ga bbo. Akaana ako kaakaluyiiya nze naliko omukozi nga kalina gurupu esembabule nga nsitula byuma ng'oyo omwana be baddayirekita be tulina era oyo omwana tammanyirangako
naye naye abadde akaaba ng'agamba Alimpa yeeyisa bubi batambule naye nga naye akaaba. Okitegedde? So bino byetwogera baleke kulaba nga abanoonya. Omanyi abayimbi bw'omwogerako alowooza akola linnya, niye ajje mu byetwogera afunemu ebyamagezi. Nze nali mu revival band nga abantu bagamba buli ave waayiga takulaakulana tagenda mu maaso, ne mbagamba munoonye lwaki tagenda mu maaso. Ekibalemesa okugenda mu maaso, omuntu yenna ne bw'abanga yakuwa 10 senga omunyiiza n'agamba kale genda oliraba ebigambo olulimi lukolema okusinga eddogo. Kati yiga baagenda nga bamunyiizizza bamuvumye ne bagenda bagwa era temukyabawulira. Nze yiga bwe yatuta namugamba otutadde mu bulungi te mu bulungi ne mugamba nsabira kivula yansiibula mu mirembe nakati nkyakola muyige okusiimanga ababayambye. Singa Alimpa family eri be bawiringa okwetondera tebalina makulu kali newe beetonda. Kati bayinza okgenda bagende mu nsi yonna bagambe buli gwe baage buli eyabiwulidde nti twetonze. Sirina kyenjagala beetereze ne famire zaabwe. Hassan, twagala otubuulire ku nsonga ya Alimpa. Abantu abasinga bagamba nti bo wabasaddaaka. Ensonga lwaki wabayamba? Egamba mwagenza okulaba ng'endabika yaabwe be balimu omusaayi mandwa ge zaagala. Gwe bw'otunuulira bagamba Ndugga yasaddaaka abaana. Bwe mutunuulira omusaayi gwabwe mulabanga emmandwa gwe zaasiima. Ffe Lubalo waffe tanywa musaayi. Kati abayimbi balina omusegu mwayinza okuba alina gye yagenda n'akola ebintu by'ekisibo. Gwe tonnakiwulirako nti yatwala enkima ku kizinga kye bayita ziiru. Ogenza essenyi oyina enkima bakutadde ku lyato, omuntu ataddeko ebintu agambye mumugyeko oyo waba ayina enkima kuba gye tulaga tekulinnyako nkima. Oba si ekyo muggyeko ebintu byange. Nannyini lyato n'agamba vaako gwe ow'enkima kuba ono yasinze okutikka ebintu alina bintu bya ssente nnyingi sola muggyako ate yasoose. N'olinnya eryato eddala n'olipangisa mpaka ziiru. N'otuuka ku mwalo ne bagamba toyirinnyisa kuno nkima. Gireke mu lyato omale okuyimba ogitwale. Gwe n'ogenda ogula ebbokisi ya sabbuuni n'otaamu akakimako era n'okayingiza ekizinga. Ompulira ziba mputu kwefuula amanyi nga tomanyi. Muzalawo ebyobuwangwa naye gyebiri. Genda ku Ssese okwo kuliko eyo waliyo ekizinga kye bayita Luwero tekigendako mukazi. Oli ne bwakulimba mu pasita atya teri asobola tutwalako mukazi. Omuteeka mu lyato terisobola kugoba. Enkima maneja wange yasooka ogiraba n'agamba tusitula abantu naye enkima nga tevaawo. Akakima akatatya bantu kabaaki. Naye mpulira mbu ne poliisi mu kunonawo emmotoka enkeera yakasanga oba kaalimu biki zisibitegeera. Ate nagenza obula n'abessenyi bakuba omusajja era bannamawulire abamulooza bwe biri ku neeti okwo. Bannamawulire babikutte ng'omusajja ayogera ku ndabula gye balabula Alimpa ku nkima. Ontegedde? Naye ekituluma nti ye nga ye nannyini buvuyo talina magezi gategeera abantu be bamugamba ku bisenge ejja kusirika. Talina magezi galumirirwa banne baafa wadde okugamba famire nti nga kibi nnyo. Otegedde? Talina magezi gagamba famire y'akabuyo ba ya Grace nti nga mwalaba n'abaana. Kuba tolina kyogenda bbawa baafiirwa obulamu bwabwe. Otegedde? Niye oli ku bantu omanyiira. Okuyamba soola gaana kubanga nange senganga buli eyali gwe nalinyiiza nga taddamu kunnyamba. Gasirasiriwo ffenna tulina bye twanyiiza naye lwakuba kino kisusse mu ntegeera. Naye nze nina ekintu kye ndowooza enjaga eno erwa nnyo mu mubiri. Enjaga erwa mu mubiri. Kali omuntu wanywa enjaga n'omuteekako kalifuumu eyinza okuttukawo ne byetabula ne mulowooza yayogera naye nga si yayogera.